mafia. Obulya kati ogenda kundaba kimafia nti kuba sigwe muntu abuulirwa ebyama, sigwe muntu abeera n'ekyama kya munno. Ajja awunya, ajja akola ki? Nagambye nakuwa kitiibwa. Myaka 10 gye tulimu tuwedde mzee. Kateredde kanzigo linayo kanzi jiro linayo kanzi otegedde mukwano sigwe muntu ateresebwa ekyama ondabangako naye nebyenkola ebbanga lyonna byemmaze naawe nga tobirabangako nti justice was a respect gy'oli nti ate nga nkimanyi kijja kukuyisa bubi kati nkikulaze omanyi nti munnange yoono nagamba I'm going to show you my true characters. Mu true characters sinakugamba nti owaaye nyinayo omukazi ali mu muzigo, sinagamba nti owaaye nyinayo abaana ebweru, sinagambako ki just sinagamba my leisure time obudde bwange obw'eddembe nange mbeerako bwe nti ko wano wabaawo abantu emitendera abalina ssente zesirabanga nako zesikwatanga nako besisaana kwegeraageranya nabo naye olunsi obeerawo n'okoppa nga iyo gundi olaba ono ali bw'ati nakulaga ennyumba eri awo opposite n'ekigo Serena Hotel akayumba waggulu awo n'otuuka wali obulamu bw'oyinza n'obuteegomba kuvaawo naye bwe nkulaga nnyiniwo bw'afaanana mwana mulenzi tannaweza myaka 3 naye abeera eyo abeeramu abo ne bagattagatta emizannyo gyabwe olumu nja kuweerezaako ekifaananyi nga ndi ne bambu bwe banyiridde bali wano ndi wano nagambako baamuzambe nabo sometimes ebiseera manyi nti bwe mba njagala muzanyi babeera mu kifo bwekiti naye abo abantu tokoma kutegeera nti bayagala abantu bagezi abantu bali intellect abatalina mirimu abataasoma abatakola ki but they are very rich. They are rich people. Okiwulidde abamu tukabeerako bayigiramu nagamba nze ali wansanga ndi ordinary embozi saagikumalirayo wansanga ndi ordinary ayambala obukanzu bw'abakiti obwedda wansanga ndi ordinary abeera mu ttooyi ey'okupama ku sitemako wansanga ndi ordinary abeera mu nnyumba etaliimu ttayiro okitegedde nenoonya omuntu ayinza okunteeka mu mutendera gw'abali be neegomba abembeera naye ate nga ndaba nnyina kapasite bamakinga naye ate olugambo lukususse olugambo terujja kunzimba naawe olugambo terujja kunzimba genda gyendaga nga nkyayina endowooza yonga ggwe alabye ekyolabye n'ekitasaana n'ekitaliiwo ng'olina tandika kwasamanga buliddwa yoyogera kike wampulidde nga nzize ewammwe nagamba tabye nakola ng'ewammwe nga tewannabaawo obutabanguko bimeka bye nakola mmeka olowooza bye nakola nga bankakanga bikake but nagenda tunanga bembikolera they are useless to me tebalina kye bayinza kunnyaka ne bwe natuuka mu budde obwakazigizigi bwe naali badde nsuubirira nti wennyenda obbafunira kye nali mbaagalamu nti bweyinza okunnyambako mu budde bwakyo n'omu yavaayo era gwonkaka n'obbagendamu sikyegombangako era terikyegomba n'obbagendamu gwonkaka okwo kwe kukoowa kw'omuntu n'otegeera omuntu newe tetugenda wala tukome kweri gata abaana oyo information gyenziramu kubaletera ngenda baletera conversation wakati wa Jatizuula ne mukyala Ssemambo then mbaletera conversation wakati wa Jatizuula ne Sheikh Ssemambo kamene nti nnumwa dawo nakkiriza ne tuteesa nga nange nkugamba nti nganse nnumwa omwana ekyo kigambo bwedda nkikugamba emirundi nti nnumwa obulumi bw'omwana bwe yatuukako naye ate omwanyina tusaba tuteese wabeewo embeera ekkakkanyamu bo
esikyegamba Hajati newe nafulawo kyetagamba nti Hajati obulumi obulina bulungi nnyo naye nsaba okukakanya naye nga obulumi obulina kulwanirwa mwana wo. Yes, ekyo kyo nkiwulira n'ekyokukkiriza Hajati okuteesa okuŋŋamba nti Hajati tuteese nga bambadde nga muŋŋamba nga ndaba tukkanya teri kuvumagana teri kuyombagana tuli baawamu ba Luganda kitegeera ng'embeera eyo tennayingiramu kubanga mumanga nti Hajati ne Haji ng'ali mu kuba ssimu tolw'embeera eriwo nga bwe yantuusa ku kizibu bwe kiti tutuule tuteese angatte nga sirina kyonna kyensabye nze nga kyenjagala kati embeera gye nasanze ku poliisi ne gye nawulidde eva mu bantu ab'oluganda b'omwami abakyala n'abaana yanjawulo ndala nnyo n'abakozi baako okitegeera era naawe okimanyi bulungi ekyabaddewo kati kyova olaba ogenda okusaba abantu abo bonna boyogedde ababadde mu mbeera y'okulowooza nti oba oyinza okusago nga banyigirizibwa oba balowooza nti oba nga bw'okyogedde okitegeera bakyala ba Haji nze nali saagala bajje naawe okitegeera Hajati era n'olwaleero nabagambye tebajja ampulira bulungi twavuddewo nga tuteeseza nabaani abalina okuddaawo kuba tebalinaawo omugaso bujjako okujja okuzimbira n'okunsooza n'okukola buli kimu kyonna Hajati omuntu akuyitako n'asooza n'akola kyo kitegeera okunda kugamba embeera eyo ey'okuyisaamu amaaso n'okwogerera obuntuntu bw'oyinza okuba nti tewawulidde naye oyinza okuba nti walabye obwedda mbuulira obumu tegeera gisonyiwe naye wabadde ogisuubira nabadde sigisuubira ekyo kyo kankikubuulire naye Hajati bakyala ba Haji tobuuza nti bayinza okutegeera ebituufu naye baba babitegedde okitegeera ng'oli mujja waabwe ekyo oba teweerabira ate toli muntu mukulu nange ndi muntu mukulu atuukira ebigambo nga bituufu naye baba babitegedde bayinza obutaagala kubitegeera kubanga ng'oli mujja waabwe okitegeera Hajati bano abalala b'oyogera baana ba Haji era nze namaliriza nayogedde nabo oba wafulumye bwoti n'otwaba ne ka meeting twabaddemu eri wakalabye abalengedde nga tutudde eri ku madaala eri naye mbagamba mmwe eno embeera gye tulimu jjukira nti bano abamu abantu baana bato Hajati nga bwabadde obalaba eno embeera gye tulimu ebeere ya bigambo bitono nnyo era nze simanyi lwaki mwaze ne wano kitegeera kaakati njagala mwogere mwagala ki ekitegeera ne bagamba twagala Haji ebiteeso nga bwe byateeseddwa biba bitambula bye mwatunyonyodde ebyavudde mu miitingi lwaki okukyusa kujja okukyusa lwaki kujja ekitegeera kati okukyusa okwo endagaano eyo kwana ne Haji yabadde tagyagala tegamba nti butagyagala neroya yakyogedde yabadde tagyagala kati nga embeera eriwo yabutayagala kuddamu kuwandiika kiwandiiko nga Haji agamba nze nawandiisa ekiwandiiko mwe bennyini bennyini mwazinze nembawo olukusa mugende munsalirewo nga mutudde ne Hajati era byonna nembiddamu wali nembagamba twagenze Haji n'atuwa olukusa
olugenda mu miitingi eyo tukole ebintu ebyo nga bwe byakoleddwa. Tewali kyakoleddwa nga kikakibwa Hajjati. Era tewali mu ndagaano omwo kyakoleddwa nga kikakibwa. Wabula twagenze mu lukiiko tuteese sayidi ya Hajjati ne sayidi ya Haji. Kitwale Hajjati nti Haji yabadde atuddemu olwo olukiiko. Ekyo kimanyi nga mwoli. Nze nga wendi. Abantu bonna ne bataali baddewo nga ndi bonse naawe ne seeka exactly. Sayidi yo kyabadde kima. Maluya ne bataali baddewo. Nze ebigambo bye nabadde njogera Hajjati era ebigambo bye njogera biva mu Haji. Okitegeera? Biva mu Haji. Era ekyo kyonna kyolaba mbeera nsazeewo biva mu Haji. Si kyakunyigirizibwa, si kyakulumizibwa, kyati Hajjati. Obwenkanya tubwagala naye obwenkanya buvaawa ng'omwana yakoleddwa ekyo Hajjati. Yamugamba juzi Hajjati, kankugambeyo nno kano kamu, yamugamba juzi nakugamba twalina abagenyi ewaka ku Sande. Kati ne mugamba genda obuuze dadi wammwe oba tumuwe emmere. Omanyisa Adi bw'aba tasabye emmere temugimuwa n'agirya. Enjala emala muluma n'asaba emmere ne mugimuwa n'alya. Kati ne ŋŋamba genda omubuuze oba baleeta emmere. Bwe yatuukayo n'amugamba nakugamba ensonga zaffe tozoogera mu bantu kubanga nze mbaweerera, nze mbaliisa. Bw'oligambako omuntu ekintu kyonna nga twawukana ne maama wammwe nga nva wano, kitegeera nga mubonaabona, kitegeera. Ekyokubiri ndi kunoonya wenkunoonya wonna nekutuusaako obulabe. Byebigambo bye yasemba okugamba omwana wange ku Sande. Mwana yabyogedde wano nga nkomyewo, okitegeera. Ng'abuuza kimu mami baŋŋambye mbu daddi bamutwala Luzera nti Fidawusi yatulese wali najja nanona wano Hanaati. Ndowooza mwe mwamugambye ajja amunone. Naye nze Sula nze namugambye nti genda opaakinga ebintu byo ogende. Sula tubadde tulina obutakkaanya ewaka, nze mbadde ndudde nga soogera na Sula wadde okumbuuza tambuuza ate nga tetuyombanga. Yava buve mu bbanga ndowooza kati mwezi mulamba nga ne wakatali awo mmere. Ne ŋŋamba kasita namufunira wajja 10 kabeerewo nga noba mbuuza oba tambuuza tebinkwatako. Kati bwe namulabye eggulo omwana nga mpitako bw'ati mu bantu, omwana gwensuze wange, ne mugamba jangu, ne mugamba omanyi ky'oba okola. Era of course abadde tatajja kusigalawo, ne mugamba omanyi genda opaakinga ebintu ove ewaka. Kati naade simanyi nti ne Hanaati bagenda munona nga mmanyi engeri ekyasula ekyo kyekyaleese kiri. Ekyasula ekyo ekyaleese kiri. Kaakateeka kigamba nti osanga n'omwana oli alina okuvaayo baba mugobye. Kaakate ekitegeeza ne Hanaati baba mugobye kubanga Hajjati tannakola kitatayogera. Ekyasula kyekyaleese kiri Hajjati. Sula nze namugobye nina ensonga zange era ne bw'obuuza Hanaati mubuuze Sula abadde yakomadde okulya ewaka era abadde ayogera nammwe abadde abuuza mami wammwe. Ekyo jja kimubuuza era ne Haji wano mbadde nakimugamba. Nga tetulina luyombo era tajja kugamba nti Hajjati yaŋŋamba bw'ati oba twayomba bwe tuti. Kaakati Sula kasa yaleese ekyo ndi Hajjati angobye. Ekyasseeko kwabadde kugamba kujjayo Hanaati. Hanaati engeri gy'abadde wa senior 4 ekyo ŋŋamba oba omwana amala okusoma but kye bamuba mukola Hajjati mumuteeke mu kisulo ku ssomero wabadde asomera kuba ya registeringa. Temumufiiriza kukola kiri kye twali twagala. Tekyazze lwa mbeera ndala. It is okay. N'embeera eriwo era oba ogiraba mumuteeke mu kisulo wali abulayo wiiki emu oba wiiki ejja akola ebibuuzo. Nze ekyo kyenfaako kyokka. Bw'amala okukola ebibuuzo adde ebulenga. Okitegeera kuba ekyo tujja kukiraba bwe tukitambuza. Okay. Then ensonga esembayo kweno ensonga yange mbadde nsaba kubanze bano abantu bonna nga bw'olaba bwe twatula wali mu meeting nga bwe nagamba nti amasimu g'enkubirwa gali 1,000
ensonga nga bazivuddemu baŋŋamba kimu agende mu kkooti tokkiriza kintu kyonna. Asiya bwe nakimugambye yagiddewo naŋŋamba Zuula oli muzadde ali ne bw'ali baatya taata w'abaana bo kanzije ensonga tuziyimiriremu bameka 2 okitegeera kakati kwe kujjayo kali ke babadde baŋŋambye ke nabagambye nti bw'aba tatadde kintu mu mannya gange okitegeera ne ŋŋamba nti waakiri oba kaŋŋumire kwako bano ne baba tebaliiwo engeri gye baŋŋambye nti bino ne bino ne bino kitegeera muleka agende okitegeera ne ŋŋamba kati ate ekyo we kyazze seeka nankubira essimu naŋŋamba ati ate bye twateeseza wabivuddeko ne mugamba nedda seeka mbadde ntaddewo akakwakkulizo bwe kati ne bwe kati naŋŋamba byonna bye bimu mbadde nsaba bw'oba ogamba nti bajja kwongerako abaana ku nnyumba gye baakuwadde mukateeke wansi mu buwandiike nti kako n'abaana ba 2 bokka wadde amannya mwegali anti kati Hajjati bulijjo abasajja babikyusa baba baagabye ekintu asobola ofuna era abalooya be n'abagamba nazadde abaana abalala 2 bwe batyo oba omu kamwongere ku kiwandiiko kiri kye nagaba yagambye tekisoboka kubanga Hajjati abaana abo tebaba babo bali bazadde eri ekigendererwa ky'ekintu kino okitegeera Hajjati twayogera nkamba omwana tagenda kuddamu kufuna kitiibwa kye ky'obukyala kyagenze okitegeera naye ekintu ekyo ffenna abakiwoteeka mu ndagaano abataddeko emikolo tumanyi okifunye otya lwaki okifunye ate takedde bukezi bw'omuntu wagamba nti mpa mukyalo wange kyalibadde kyaliwo luli naye tekyabaddewo gakireese lwa nsonga eriwo eno embeera ereese ekyo naga nti kale mukyala wange kamuwe kino n'abaana baffe 2 okitegeera n'esiri ssente Hajjati tezigula bintu ebyo byatwalibwa ku bulamu bwaki bwe kiri bwa mwana naye byonna obikola lwa mutima mulungi